muganda waffe Noah Mutwe awambiddwa. King Sir is Mayanja family. Obunkenke bukyeyongedde ew'omukulu Bobi Wine lengera munanga ate tweets za General Muhoozi ezibadde zitwedinga wali ku mukulu munanga ate Bobi Wine esaidi eno ate nga Palaso munanga afuddeyo n'alaga nti nno Chameleone ne King Saha nti nno bali kimu munanga esaidi eno abadde akakasa bimu ku byo byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo ngenda kusaba video gimpe like kasita obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo kikoye ddala ngenda kubeera nno nga ntandika wali n'obubaka munnange era nga bwenkoledde video eno munnange wali ekibiina ekya NUP tekinnazuula munnange omuntu waabwe Noah Mutwe nga bwe yabadde akwatiddwa era nga nakati munnange tebannazuula nno nga gyali esaidi eyo era nga ku saidi emu wali obubaka obadde bugetinga vairo ku mikutu egy'enjawulo munnange wali ziyite zitweets munnange eza General Muhoozi zibadde zikutte akati munnange ate ku mikutu gyemugatta abantu esaidi eno kakati nno tweets zino okusinziira ku eno ndowooza ogiraba awo eyeriko nti nno Kabobi can ID nti nno Kabobi nti asobola kwekwekera munnange ate mu underparts z'abazungu nga bw'ayagala esaidi eyo naye nja kumufuna munnange awo kakati n'endala ndowooza ogirengerawo wansi Lunyankole lesson is loading n'ateekawo kaawo n'ekifaananyi ky'omukulu Bobi Wine ku tweets zino ezibadde zikutte akati wali munnange ate ku page ya General Muhoozi ku mukutu ogwa X esaidi eyo byebyo nno munnange ate ebiri mu getting viral ku mikutu egy'enjawulo esaidi eyo ku mukulu munnange ate Bobi Wine era nga na bino bikulu munnange ate muganda waffe Noah Mutwe awambiddwa n'otwalibwa mu kifo n'okutuusa essaawa ya leero ekitanaba kutegeerekeka. Kigambibwa nti emmotoka ez'ekika kya double cabin ezibadde tezirina number plate zigenze ewuwe waka ne bamuwamba ng'era obutaawukanako empamba yemu baganda baffe abalala gye bazenga bawambibwamu. Noah Mutwe teri yategedde we bamututte ababaddewo tebabawadde mukisa gubategeeza nti eno ensonga lwaki akwatiddwa era atwaliddwa eno tewaliwo gwe bawadde mukisa. So bannaffe tusabire muganda waffe Noah Mutwe naye okusingira ddala tuveeyo n'eddoboozi ery'omwangukwa. byebyo nno munnange ate ebiri mugenda maaso esaidi eyo era nga nja kuba nga nkutuusako update yonna enaafayo munnange esaidi eyo ku mukulu munnange ate Bobi Wine eruuyi eyo kakati naawo kankugyeko ate nkutegeezeko nti nno omwana mulenzi munnange ate Palaso avuddeyoko wali okusinziira ku interview munnange gye yabadde akoze esaidi eno era ng'ayogeddeko kaawo ku mwana mulenzi munnange ate King Saha enkolagana ye ne Chameleone ekyaliwo oba munnange yavaawo ye akakasizza wali n'agamba nti mwana mulenzi munnange ate King Saha ali kimu ne Mayanja family kubanga twalabiko kaawo munnange mwana mulenzi munnange King Saha yabadde nnyo mu rehearsals za mwana mulenzi ono munnange Palaso wali nga nkugambye nga kiyitirivu nnyo by the way era nga yamukoneddemu nnyo nga bw'okiwulira mwana mulenzi munnange ate King Saha ng'akoneramu nnyo ono mwana mulenzi munnange ate Palaso kubanga yabadde ayambadde munnange ovulo nga agiwandiseko ebigambo nti no sanyu munnange ate festival wali ng'alaga nti nno ali mu supportinga munnange era ne mpulirako kaawo munnange ebyabadde bitambula nti ajja kubeerayo ku kivvulu eky'omwana mulenzi ono munnange ate Palaso. King Sir is Mayanja family. Ebyomunju biba byamunju ebiggo by'Oluganda bita naye tukonagana tetwatika. Tuli balongo tuli bita tebyatikane bwe bikonagana. King Saha is King Saha Mayanja. King Saha tekibulawo biba abantu basobola magana but at the end of the day King Saha and Chameleone are one person. Oli tata wa King Saha oli yali boss we ate era tekikomye tusigadde tuli ba mukwano paka nange King Saha muyimbi wange mukwano gwange muganda wange King Saha mwagala nnyo ate oli Chameleone boss wange tata wa FFMB naye King Saha is Mayanja. King Saha, you can't touch King Saha. King Saha is us. That's King Saha. Oh, King Saha.
Wanne mwagala nnyo sola na kirowooza nti talina na tewali oyo King Saha omulaba. Nabuuza Chameleon ku King Saha n'aŋŋamba kati nawe mbuuza otya King Saha kati oyo King Saha naawe oyo ebyange naye tujja oba balyesangeyo era bwe muwuliranga nga kibooko zirina gye zaavugidde abantu nga temubiyingiramu omanye abawagizi mwagala nnyo bbingiramu naye nze kyenyinza obbagamba Chameleon legend waffe brother wange mukulu waffe boss waffe fembi ne King Saha. King Saha muyimbi wange mukwano gwange muganda wange ate mulwanyi naye saabalwanyi his akutte flaga anze tolina kyongambako abo ababiri byebyo nno munnange ate ebadde bigetenga vailo wali ku mikutu egyenjawulo esaidi eyo mu katambi ako kakasa nti no video gimpera like kosa ate nokusubscribinga kasitobeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwenti.